Gweni kale naye engeri gy'obulabulamu twewunya oba oli ku ki kyokka eno waliwo olukiiko lwatudde waliwo eyakwata omukazi omuntu bw'akola omusango ng'ogwo nazzikuno gwabanga gwa naggomola okwata otya omukazi oba leepa owekitiibwa omutongole ulira enjuba yinye naatera okugolobwa okay tandika butandisi Conistar Films Uganda bakutuusizaako firimu yaffe tandika mbulambalamba eno nno gy'otalina kulabika ndi osubwa tulaba kitundu kyakubiri kye twolekedde ekya My Blood neyetendekeddwa Ssenga wa Abe era nga tugenda mulabako ng'omuzannyi bulambalamba tumujjukira mu firimu nga mukyala Mugerwa ekikemo twakiraba Sesanga Nelson Continuity bannaffe special effects director beba Vince tutandika butandisi era tugenda maaso Lukwango Martin script supervisor ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso so nga sisangadde bakunyumiriza banyumiriza kaakano Ocho Timothy assistant director waayo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Nancy Jamila costume designer tutandika butandisi Kwanga Ismail director of photography era nga editor waayo yukira nkomekereza ekitundu ekisooka twaleka munnaffe amaze okulekani aweerezebwa mu nsi z'abajungute asobole okulabikani asakira ebipya eri abantu be oba ekika kye yali avaamu oba kale eggwanga lye Ssenga wa Abe yayiye olugero luno nagambye Ssenga wa Abe ye executive director tukyali ku ntandikwa yaayo era nga tugenda maaso wabula nga amaze okugenda yaleka famire naye mukuleka famire twagala tumenye ekyaddirira kubanga tufundikira ekitundu ekisooka ng'omusajja omukambwe ennyo yali amaze okuba ndi omukyala amukumako omuliro mu nnyumba mwe yali asigadde tukyali ku ntandikwa eya firimu yaffe Rituals, Norms and Social Life Uganda since ya 1815 bino byetugenda okulaba bisinzidde gwe bibyalo mu biseera ebyo era nga batugambye nti byetugenda okulaba basinziira olw'obuwangwa n'ennono mu nsi Buganda mu biseera ebyo myaka egyo 1915 twolekedde My Blood Patrol ngero nyingi eziriwo ebintu ebimu abamu oyo yanatuuka budde ki kati oyo yennyini avunaanibwa tannalabibwako kyenniina otyo ono agamba tekyetaaga mmulabako tumutanze ekita ky'omwenge n'ekisero kyenniina bamutanze omuntu okola omusango bakutanzanga ekyanga bwe tulina omukolo egenda maaso mwami oyo mbadde nsaba tumusonyiwe abamu bagamba nti twandimulese twala eri abo promotinga bwaleepa omusajja bw'akwata omukazi alina obonerezebwa we batamubonereza aba promotinga bwaleepa omwami oyo aweebwa ekibonerezo ekyo buli omu agamba bamupe kibooka ezimwasa omuliro buli omu aleeta ekiteeso kye bannange mumpulirize tosalanga gwakawala ono yagala tuyinza mumusalirawo nga tetunnamanya oba kye bamugamba kituufu oba kye bamwogerako tulina sooka okuwulira is side of a story ye agamba kyavunaanibwa naye bwe gumuka mu vi n'abakyala yagamba ekibonerezo ekiweebwa omuntu oyo kulima bagenda kumulimisa atye kakati mumpulirize nga Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'anteekamu obwesige era omutongole mumpulirize bulungi kakati nga bwe waliyo omukolo ulira olukiiko ngenda duyimiriza omukolo guli bwe guliba guwedde nja kuddamu mpitire olukiiko era ngayite wano wenyini emisango gyedda gyalinga mirungi okuzza omusango bagutereka ate nga yakuzizza ali bweru ayina
bayinza omuvunaana ogwasooka nga yakakola bawe emirala ng'etaano ba 10. Omutongole yoyo omutongole olukiiko ne luggwa. Olukiiko ne luggwa nga beeyongerayo. Kakati oluvannyuma genda okudda eno waliwo abakulu. Buli omu ayogera Kasasa. Buli omu ayogera Kasasa ku kye baasazeewo. Kasasa yaba agenda, yaba abakiikira mu bakyeruppe. Muveeko balina empalana zaabwe zotajja kusobola ssebo ensonga zaggwadda era ne tukkaanya nti naye tubireke tugende. Kati ono mukwano gwa Kasasa ate yatayagala Kasasa agende, era bwe boogera ku bya Kasasa ye awulira bubi. Kumbe omu ku baana agamba amanyi lwaki ono awulira bubi, nga bagamba Kasasa ogenda obakiikirira, era tayagala kuba ni Kasasa gwe baalonda. Alina ensonga ze naye. Lwaki? Nsonga ki? Kati nno eno waliwo olubuto gwe lusimbi, awulira lumusimbi enkendekende. Sooka entuulemu wanaata, sooka entuulemu woowe, sooka entuulemu woowe. Awula tawulira bulungi. Efirimu egenda maaso. Alowooza biki? Ye mukyala Kasasa. Musajja yandeepinga, alina ebirowoozo ba byatamanyi. Kati omukazi watuukira okulowooza ebirowoozo ebimuli omubi oba abigambeko bba. Naye omwami wo oyinza okuba nga omwami akwagala nnyo olw'amazima go, ne waliwo amazima g'oyinza okuwa omwami wo ate n'akugoba bugobyeka. Kati ogenda okudda wano, Lodi yajja ye Lwemwedde, naye ng'ajjukira Lwemwedde twawulire tayagala ekyokuleka ne basindika Kasasa, era yagamba baalonda bubi. Bwe baba nga Kasasa gwe baalonda agenda abakiikirire mu bakyeruppe. Kati yakwata ekkubo n'ajja erudda, yeesibira eno mu miti, oluusi aba alya bisiikirize bya miti. Ate nga twawulira waliwo omutuuze amwebuuza kuba atakyalabikalabika nnyo oba kiki ekyabaawo. Yatunula alina byalowooza, era bw'abirowooza ennyo yatandika osumagira. Ng'omuntu yenna atwala obudde abeeko kyalowooza, wabula otulo tumukwata mu kulowooza okungi, ate alina bye yafunanga ebirooto. Jjukira ono yali munywanyi we era baatabaalanga bonna, baalumbanga bonna, ogenda okwandaaza. Kasasa mpa omwana wange. Kati nga lani kamubanja Kasasa mpa omwana. Omwana ki? Omwana wabera. Lwaki oyagala ate nkuwa omwana wange? Olina omwana wange. Kasasa nga mugamba nti omwana omu wange gw'olina. Mukazi we yazaala omwana wange ng'atya. Omwana wange ojja mumpa, wazaala mukazi wange. Wakiraba Kasasa ajja kumpa omwana oba sekyo nja kujjamu omuwunda. Kasasa yeewuunya bbirawo engabo. Mukazi wange ate yakuzaala muddi omwana. Aloose bamubye nga bakabane katonnya, akaba bakayiye. Kaakano ebiseera ebisinga siwali kirooto kijja awatali nsonga. Ne tudde ewa Ssenkagale eri waliwo abamuloota ate bwe yali mukwano gw'enfanfe. Ye Kasasa musajja abanja omwana. Kirabika omwami ono gy'abeera ebbanga ddene ng'ali mu kwandaaza omukyala waliwo ekyabaawo. Aye n'omukazi naye twamulabye alina ekimuli obubi ekimujigijja ng'agamba oba nkyogere.
naye bwe nkyogera omusajja n'antaamira nga naye alina ekyama kye era nga twamulabye aweza omusajja yankwata kasasa yuno tugenda maaso tewanyanga fene oyo kakati aba ali wano genda okwetegereza sooka olindeko sooka olindeko ani apasansuse awo waliwo apasansuse omuntu okupasansuka modulu eyo kigendererwa ki sooka olindeko waliwo apasansuse obupasansuse tugenda maaso ani abadde anketta jjukira muyizi mulungi kati eraba ne waliwo akwetakweta oba ndabye bubi engeri gye namanyire okugoba obugabi kumbe mutaka ayagala muzinga ffumu mutaka ayagala kumuzinga ffumu ekyamazima ono omwami bamubanja omwana naye yamumuzaaliramu mukazi we ono kati bimulemye musajja ono nina mutabuzi sisobola kubanja mwana wange nga bwali kati bw'agenda yeevumaavuma jjukira abatuuze tebakyamutegeera mbeera ze takyagenda nnyo kukiika mu nkiiko ez'ekyalo takyalabika bulungi takyatabagana n'abatabaazi banne kiki ekimuliko batandise okumulinnya akagere batandise okumulinnya akagere wuuyo alina ekimusumbu okamala awulira alina ekitateredde mu ye kati yakola kwe kugulawo efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso omusajja omulabye ayingira misana takyagenda mu nkiiko z'abatabaazi n'agamba mukonkono omubuuze aggulewo kyetaaga atubule tabanga yatweyawulako n'atandika okugoba ekiro mukulu tabanga yatweyawulako ennaku zino ng'agoba ayinza okuba agoba sebaggula we mukulu lwemwedde ye lwemwedde anzije badde nyambala mutegwe wekka ninaawe twandeka efirimu egenda mu maaso efirimu egenda mu maaso abayi bamukonkona nga taggulawo kwe kukyusa bave wano kati baba bagenda okulengera afulumye kwe kudda mukulu kiki mutagala ki aba nyezaki nedda ono yagambye nti tujja tukulabeko egenda mu maaso babadde beebuuza munnaabwe ki ekyamutuukako era ne baagala okumanya ekyamutuukako engeri gye bategedde ndi mulamu tugende tembanga munoonya byakwogera tembanga munoonya byakwogera nioba abantu mwakula mutya gundi gwe nja okufaafagana nammwe ate nja kugaaya mulamu n'otobuka sebe omuntu ayombeera mu nnyumba obwomu nga yekka oyo naye omugirako enkofiira egenda maaso kati ono omwami ali atabaala tabani be kumbe waliwo awagala amafumu ajja kumpa ekibumba ono mukazi bajja kumpa ekibumba nze mbabuulira egenda maaso
ojja kumpa ekiwoowolo, ojja kumpa ekiwoowolo. Mwana wange mujja mumpa, saagala kumenyeera. Mwana mubanjiriza bbanga ddene nzuno nsula nanzeka mu nnyumba. Najjayo ekiso, mutaka yajjayo ekiso, kwe kukwata effumu lye n'ekiso, ayagala mwana we. Efirimu bagiyita my blood, musaayi gwe. Yagamba omwana we amwagala, agamba omwana we bajja mumuwa. Kyokka weewunya oli mukwano gw'enfanfe nga takola lulumba. Kasasa Nanoonya kumbe waliwo abatuuze abalengera. Jjukira baamulinnya akagere. oba wewulire sajja kati wekwese bwekosi. Baamulinnya akagere. Musajja ono okutambira maka ga muno obwenkanidde awo. Ye tamanyi nti edda waliwo abamuketta. Ne bayingira akasiko. Kasasa mujja kumpa omwana wange. Omulengera bw'atambula ng'ekizibu. Tugenda mu maaso. Kale ogenda okudda mukyala Kasasa. Mukyala Kasasa bali eno banoga katunkuma, kati ate waliwo abali mu kuyigga. Kubanga abakyala bedda bayigirizanga abaana okuwaata, okuyunja n'okusalira ebitooke byabanga by'abakazi. Kati ate mwe abasajja ne mugenda oyigga akanyama. Kati bali mu kuyigga. Yiyo enjobe n'ezirabye enjobe nga basala nnyama. Gundi nze yagobye gundi temuntwalako kabuuyi. Bwe lwaki ogaba nawootagize? Kwegamba minzaani yabanga mu bibatu. Omupimi wabanga ali wa lubege weekanga ofunye kitono oba kingi. Baabo baagabaniranga ku ttale nga batwala akanyama. owange wakuuta ku nabusavu siya muzitto. Baabo kakati oluvannyuma tugenda mu maaso. Yemukyalina okulabika wangi wamulagawo. Naye nga jjukira n'ennaku endagaanyise zigenda zigwayo. Kubanga baali bagambye nti agenda mu bakyeruppe. Kyobalaba abaana be abayigiriza nga bw'asobola. Mu kugenda kwe ewaka waleme kuleka ne wabula enva. Ewaka walina okuba n'enva weeziri ez'ennyama. Kubanga abasajja ab'amaanyi edda baalyanga ennyama. Egenda mu maaso. Kaakati mutaka leero yajja amazeeko. Lwemwedde yajja atabuse. Ngenda faafagana n'omuntu. Lwemwedde yajja amazeeko. Ngenda faafagana n'omuntu. Mukyala Kasasa ng'akonkona. njagala mwana wange. Saba mumpa omwana owange leero mwagala. Saagala kumanyira omwana wange mujja mumpa. Neeba naye musajja gwe. Lwaki ogenda maaso n'okumanja omwana nga tokimanyi wandeepinga? Saba omukazi ono yali ava kutyaba nkulunaku lumu myaka egy'emabega. Sajja ne limukwata yitawo wano oli wano onyirira bunyirizi mukwano gwange omunyiririra bunyiririzi. Ate onyiririra olize tonyiririra njokusu n'omu. Ne limuyingiza akasaka ne limukasaka ne limutwala. Ne limu era likakasa lyaleepinga bye lyaleepinga libyekakasa era leepingi yalyo likakasa bulungi engeri lyaleepinga obulungi. Ono omukazi azannya oyafuna olubuto siyinza kuleepinga muntu n'atakola kye n'atafuna lubuto. Sebo lyenyumiriza mu bikola byalyo era kye lyakola nga lireeta muliro nga litandika kukoleeza. Yaleka eyaka ne litandika
Ennyumba ligirese yakalyo ne litema ne lidduka. Kale nno buli wamu tulengera mu zino tulaba engero ezo ate zituyambako okumanya ekituufu kyekyabaawo. Kakano wano we twakoma ku kitundu ekisooka ekya firimu yaffe eno. Kaakano omukulu bw'amala okukola ebikolobero bye ng'ayitawo, mukazi wa munne yali amukumyeko omuliro. Tutandika butandisi kyekitundu kyaffe ekyokubiri ekya firimu eno. Wabula jjukira waliwo abaamukettanga. Ebiseera ebisinga mu society security edalinga yamutawaana nnyo era nga nzibu nnyo okugiwuguka oba okugisomuka, kubanga omuntu batandikanga okumulaba enneeyisa ye, embeera ze, ne bamanya nti omuntu oyo aliko ekitali kituufu era batandikanga omutunuulira. Kati mu kaseera kano bannaffe bajja nga bajja ewa muzeeyi Lwemwedde abeera yekka. Weegenderezanga nnyo omuntu awangalira mu mbeera eyo bwannamunegena, oluusi nga n'abantu agezaako okubeewala era otandika okulaba abantu nga bamwogerako bulala oba gundi oyo mubibbi oba kiki, naye ng'ali musajja wa kiwago era buli omu yenna yamuwanga ekitiibwa. Kati baamugwako, waliwo ekitategerekese. Nkulabamu kirala. Banne batandika omwekengera baagala bamanye kiki ekyatuuka ku Lwemwedde. Wano ogenza okujja nga manyi waliwo ensonga ennambika ekuleese gwe tomanye wange nti wembeera. omuwuliro bulimba. Lwemwedde obeera wa? Kale edda abantu baalinga babanywanyi nnyo, babanywanyi okukamala abaatuganga n'okutta emikago. Mu bintu ebimu mukwano gwo bamunywanyiwo tosobola kubaako woolaze n'otamubuulira. Abo bayita abanywanyi. Abanywanyi bedda amugambanga ngenda situlente yaluka bw'ekiro era nga yeka amanye ekyama kyo. Naye omunywanyi wa leero omuga nti nina akabuzi kembala okubba, wookakwatira kugulu kw'emabega, poliisi ebaawo, aba yagitemezaako dda. Kaakati banne beebuuza oba kigendwa kyakubalyako nnyama. Otuuka n'ogenda okuyiga nga tetumanyi, otugamba otandi ogenda kuyiga. Lwemwedde gwe olabika olina kyotukweka. Lwemwedde olina kyotukweka. Yogera amazima Lwemwedde, va mu kutukweka ffe banno. Kolaga ebyeggulo. Tetutera kukwasa. Njagala olabe. Gamba gy'obadde olina. Balina n'emitego gye baali bateze era nga balina gye babadde basuubira okukwasa, naye oba tebannakwasa Lwemwedde tabanga yabayise emabega n'agenda n'ategulula n'ajjako omunyama nga tebamanye. siwe njagala olabe banne bazza mubuulira amazima. Awe amazima amakusike wulira gali nti alina ensonga. Lwemwedde alina kyabakweka butereevu. naye Lwemwedde bw'otolekera awo tukweka ffe tukubuulidde bw'oba olina ky'obala kino ekyalo oba ebiseera ebyo mu buwangwa buno buli kimu kyabanga kyalukale siwabanga kweka batabaazi banno nsonga yonna era we wakikolanga batandikanga okwekengera so nga n'ensonga eyo bagyogerangako ew'omukulu. Tugenda mu maaso kaakano Lwemedde abakweka ki ekyo kye basinze okwekengera. Waliwo omuwala w'omutakajja bajja banyumya mpola mpola ebintu byadda bintu bitono nnyo byatabulanga abantu era ng'ensonga bazituulangamu nnyo ne bazitereeza. Tugenda maaso era nga n'omukwano gwabangawo lwakuba siwabanga buwoowo abantu baalinga bawunya kalalume lyabwe naye tekyagaananga baana ba buwala kubigula naye ng'ate kyabanga kivve era okulaga obusibufu bw'empisa omuwala okusanga abatuuze ng'ababa nga balina we banyumyamu n'obayitawo nga tobabuuzizza. Bano bwe baayitanga abatabaazi. Jjukira abakazi tebaatabaalanga, okutabaala kwalinga kw'abasajja. Era olwaleero abakazi bwe batabaala weewuunyiza ddala. Sanga omukazi n'atabaala abasajja ng'ana okwo kutabaala. Naye ng'okutabaala kwalinga kw'abasajja kivula babayitanga abatabaazi. Abakyala mwabeeranga bazaana. Njagala olabe. Kakano baamusaba ku matungulu. Webale. Bonna babeeranga bazaana ba Kabaka. Abazaana baba ba Kabaka by the way. Why?
ogenda okwetegereza kiwala kino kiwala kya mujonkezi nga kibigula mu misambi ne mu livansi kikuze kirabika kirabika bulungi nkimanyi baabo bulabu bulungi abasajja kyebabeerangako okulowooza okay tandika butandisi Quanista Films Uganda bakutuusizaako firimu yaffe tandika naye tendekeddwa Ssenga wa Abe era nga tugenda mulabako ng'omuzannyi bulambalamba tumujjukira mu firimu nga mukyala mugerwa ekikemo twakiraba Sesanga Nelson Continuity bannaffe special effects director beba Vince tutandika butandisi era tugenda maaso Lukwago Martin script supervisor ekyali ntandikwa firimu era nga tugenda maaso so nga Sanga bakunyumiriza banyumiriza kakano Ocho Timothy assistant director waayo ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso Nancy Jamila costume designer tutandika butandisi Kwanga Ismail director of photography era nga editor waayo yukira nkomekereza ekitundu ekisooka twaleka munnaffe amaze okulekani aweerezebwa mu nsi z'abajungute asobole okulabikani asakira ebipya eri abantu be oba ekika kye yali avaamu oba kale eggwanga lye Ssenga wa Abe yayiye olugero luno nagambye Ssenga wa Abe ye executive director tukyali ku ntandikwa yaayo so okugenda yaleka famire naye mukuleka famire twagala tumenye ekyaddirira kubanga tufundikira ekitundu ekisooka ng'omusajja omukambwe ennyo olunaku ne lutuuka olunaku lw'embirigo baabo bulabu bulungi abasajja kyebabeerangako okulowooza kwe kuyigga kyatwala ennaku 2 efirimu yaffe egenda maaso muli mutya eyo abantu tebabanga na bwannannyini naye oba bannanga ensi gyekomye okula n'omululu abantu olwaleero balina emirulu gy'otalabanga oli asaza n'agamba nze mpitira wano wange abantu si bwe balina n'obwannannyini ku ttaka waliwo ebintu ebimu byenzija neebuuza ne ŋŋamba naye musajja oluberyeberi obutonzi oba mu kutonda ensi eno ng'ebangibwawo waliwo kye bayita okubangawo olwaleero mulire ebigambo bino ensi eno ng'ebangibwawo oba ng'etandikawo kyonna kyonna ekitandika ensi kyetuyita lubanga kubanga kyekyabangawo tetumanyi naye nga ffenna tumanyi waliwo amaanyi agali emabegawo okubangawo oba okuteekawo gwe bayita lubanga naye bw'oyogera ku lubanga ano kuba kuloga ebintu ebimu oba Katonda bw'atwawula mu nnimi n'amagezi n'agatwawulira mu ddala njagala olabe tewaalingawo bwannannyini kuba Katonda ensi yagiwa obutonde bugire kyenkanyi naye ekintu ekisinga okwewuunyisa olwaleero babeerako simanyi nze mpita wano kakati gwe muyite wali ate nina n'ekyapa wano wange n'alaga obwannannyini omusajja n'akaana nga taswala wano wange emiggo ne givaayo waliwo ekitubanja ffenna kitamanyi tukisasula tutya katudde ku firimu kigo ky'amasaza kakano bagenda maaso n'okwogera ku kigo ekyasembyeyo tulabidde mu ssanyu waliwo obadde ogamba ki olumegano lwayise niye naawe oba omwe mafunyi wadduka tosobola kigwo yelinda bamanyirwemu eddeyo mumegganyi waako n'atawena kiki ekigenda maaso ulira omwami oyo omulaba sebo obadde wakatuuka omusajja ng'akwogera kuyiggana kutaba n'agambye era musimanyi oli munafu n'agamba mubabadde mu bigwo timukigwo tolina kyosobola kukola era beolwana nabo nga bamayanzi okumanya agambye oli munafu leka nkunyonyole agambye mbu oli munafu ekigwo ekyo ekyaliwo ulira oyo okumanya bamukuba n'enkoona n'enywa boogera ku kigwo ekyaliwo mutunuulire
Linda kuchaka. Ayogera ku Tewali.